Bano bebamu ku batuuze b'oku kyalo kya Kosi mu ggombolola y'e Ssekanyonyi Mityana abakeeredde mu ntiisa y'amawulire g'okuttibwa kwa munnaabwe Margaret Nabisinde. Ekyewuunyisa nti bba Samuel Tumusiime yeemuligisa emigoba ntemukiro egyamusse. Twagenze okutuuka wano twamusanzeewo ye n'agezako okulaga nti abadde ava Ssekanyonyi ku Kyakalamu ne mukyala we n'afuna akisidenti, omukyala n'afiirawo. Naye kyennaku yakozesezza obusungu bungi ennyo olaba nga omukyala muviiriddeko okuva mu bulamu bw'ensi eno. Omwana w'omugenzi aliko byannyonnyola ku byabaddewo mu kiro. Njo taata yabasanze mukyala neiba nga mukyala neiba abadde akutte emmwanyi ng'azitwala. Maama n'amugamba lindako taata w'abaana adde osanga n'akunaamu ssente. N'agenda kati nga baali bayeeteesa mukyala neiba ne maama batte taata. Taata n'abitegeera nti ejjo we yabasanze n'amukuba. Abakulembeze ku kyalo kino okuli ssentebe waakyo John Waswa ne Imelda Lwamusana n'abakyala bategeezezza ng'abaagalana bano bwe baludde nga balina obutakkaanya. Kale okusookako ne balwanako ne mukazi we nimba tubuuza ne bategeera n'ate kati ebyenkanga bwe yatuguddeko tubatandise okulwanagana gwe batukubidde ku ssaawa 10 nti amaze okufa ne tujja wano tumusanga mbafu. Nagezaako batuuzaako mabega kiraka kitutte emyaka ng'ebiri ne babimala nindaba nga bali bumu nemanya bazze mu mbeera ennungi era badde batambulira wamu, naye kino naffe kyatukubye entiisa. Tumusiime olwamaze okulaba ng'ebintu bimubijjiridde kwe kwagala buzeebuze abatuuze nga mukyala we bw'afunye akabenje kyokka bamulirwana n'abaana be baamuyiyeeyo. Okusinziira bwe nalabye omuntu gwagamba nti agudde ku akisidenti nga mutuufu tewali na akisidenti, ate n'amawulire agavudde mu bantu okuva emisana mbu baalwanye okutandika ku ssaawa nga 10 ez'emisana n'amukuba. Abantu bonna ng'obujulizi babuyina. Naye nsaba poliisi etuyambe okulaba nga abafamire y'omukyala bafuna obwenkanya mu mbeera efaanana bwetyo. Ate n'ekyokubiri tukubiriza abatuuze baffe bw'obanga osobaganye ne mukyala wo naddala abaami owulira nga obusungu bungi vaawo oddeko ebbali kusanga onoogenda okudda ng'embeera ekakkanyeemu. Abooluganda lw'omugenzi babadde bavudde mu mbeera poliisi okuva e Ssekanyonyi neeyanguwa okubakkakkanya. Ye omusajja Tumusiime poliisi emukutte. Nga okunoonyereza kulaga nti mu kiro ekyakeesezza olwaleero ababiri bano baalwanaganye nga Tumusiime alumiriza mukyala we okumutwalangako ssente ze ate n'azizza mu kunywa, era ng'ono okunoonyereza kulaga nti yamukubisizza stool n'amukubisa omutayimbwa ate n'amukubisa n'omuyini gw'enkumbi. Omulambo nagwo gutwaliddwa mu ggwanika ly'eddwaliro e Mityana okwongera okwekebejjebwa.